nga tubitadde ku bbali mu University Football League Makerere University Business School ekubye Nkumba University gole mu kubwerere mu kibinja B ng'etebeddwa Nassa Segabwe wali mu bitundu eby'entebe nakusona bulungi nnyo wano bw'otanyosebwa. Kino kitegeeza nti MUBS ekyakulembedde ekibinja kino n'obubonero 15 nga Nkumba eyitiddewo mu kifo ekyokubiri n'obubonero 9. Batebye goal mu dakiika esooka ne tufunamu disorganization ate ne tupickinga ne injuries tulwaziza abasambi abali key mu dakiika esooka n'enkyukakyuka eyo neta game plan yonna okuba nti nkubye Nkumba mpulira essanyu kuba ebbanga lyonna lye tusisinkanye n'Enkumba tetugikubangako home and away naye ndowooza confidence eno abaana gye bali nayo nga twakava mu mizannyo gya All Africa University Games e Nairobi nayo ebongeddemu nnyo because twafunye qualifications ogenda mu za FISU eza world. Empaka za University Football League ziddamu okutojera olunaku olw'enkya mu kibinja A nga International University of East Africa ezanya Uganda Christian University ekansanga Abel Chitaka, Geoffrey Mugerwa ne Mukisa Ronald. Crossalt TV